Kayimba kano kawandiikibwa Rain. Ne kawandiikibwa kuno omuwandiisi omulala bamuyita Sami n'omulala bamuyita Josias the writer. Bannange kalungi. Simanyi oba wali mu studio ng'okakola wakawulira nti kalungi. By the way, waliwo ekintu ky'oba ng'okola naye ng'okifiringa nti kati nali nako muwulira obulungi nali nzannya muzannyo baguyita za nsanze. Twali muri haso nga tuli hasinga ne John Segawa nga mpulira ekintu kye tuli hasinga kirungi kinyuma nga twesunga tukiwadde abantu ne kana akayimba nabadde nkesunga tukawadde abantu. No kakutwalira bagage. Katutwalira ndowooza emyezi 3 nga muri mu studio mukakyakatereza. Kuba kakolebwa twasooka ne tukakola ne Yaledi n'abeera busy n'agenda eggulu. Eggulu mu bino bya yagenda tukakasa naye yagenda eggulu. Kale yatugamba yagenda eggulu naye tamukakasa biki bye yali agenze kukola. Ayinza oba yabwerekera avaayo asanyuse n'agenda eggulu nenkajjawo nenkatwalira producer omulala bamuyita Smash Beats naye n'akakolako n'abako wakatuusa nenkawa producer omulala bamuyita Edidi nga kabuna nnyo ne Smash naye yafuuka busy. Smash teyafuuka busy naye manyi bino ebintu bya music wabawo omukugu mu buli kintu nti ono mukuba ennanga kati waliwo gwe bayita Michael Uma yakatukubiramu solo gite eyo. Badde mmanyi oba akasente tekawera kaliwo bulungi ng'ogamba mwana wa maama nnyamba ku mwana wa maama nkwata era tekyalukolera naye twate mwana wa maama yana alyaki okitegedde kyakola bya mwana wa maama omuntu omugamba mama katwadde eka abaana babagambe nti gwe nkoledda ngambe mwana wa maama leka bannaye. Concept ya video Maulana. Concept ya video yalimu abasajja omwali Josh ne Umaru ba producer balungi abagundi mpandika script za videos. Ne bwebanga siiyo naye nga ndi muyimbi nezija nekugamba nenkola oluyimba lwange osobola okunkolera tuli ba dramatist nga bwe twakola gundi concept ya gundi oluyimba lwani lwa David Lutalo kino nakola kyaki kale kirina entero twekyusa kale twagiina mu mutwe naye lwakuba yafunamu endala. Muzayi sikutegedde ffe twawanika concept ya David Lutalo luyimba ki kino nakola kyaki kale kindeetera okwejjusa nandikulese mu kyalo. Florence obeera onoobuuza Mawulanyanywa ki kyandisa kyebuuza kati nze nagiina nga ngiwandiisa naye nagera olaba bagifulumya naye kiraga nze nagiwandiika naye wagirina mu bwongo nga njina ne ku lupapula nga ngiwandiisa naye nagera olaba kyakolidde ddala nemanya nti Mukama asobola okukolera abantu ababiri. Omusajja ono omuyisizaako ogwagamujja kasozi oyo alina obuzi bannanga Museveni kuba wano wetulaga tugenda kufa tusanga ne Seeka. So tukola ebintu bingi. Script za video eyo concept nze yagiwandiika nenjiwa bamuyita Umaru ne bu atayanga bw'oyagala obwo bwennyini buli kirimo nze yaga nti kino ne ba producer ne bongeramu katonotono. Twali nawe twagala tukuyite mu video nenga akasente ako ate mba nkagala oba okagala ne kati omuntu ne tuteberezaamu tugamba kati fulo tumunnyonnyole ki tumuwaka 7,500 tumuwaka twalo kamugulire ekyo wandikyogedde baba kankuyita liri abantu ebatamanyi haidale ekyo wandikyogedde akasanvu akadoola omanye ennaku zino nze okuva lwe bampa visa ye Canada njogerera kati mu doola. Canada mugenda Canada tetugenda ne baatuwa visa ati bakuwa visa kitegeeza ogenda genda siwa visa nti agenda osobola okwekyusa fesiwe tukola basobola okuyita n'owekyusa mwe mukola mutya nze tompa visa n'ensigala baatuyita kati bino ebibadde ebya bomu ne tugala katusooke tutaase ku bannayuganda bomu eyo ebaddewo olwaleero ffe twakiraba nti kijja ne tubeeramu bannayuganda kati engeri gye tubeera mu bantu people power tusigala tesobola kuva mu ggwanga twogera akasanvu ebitaano akadoola wali obadde okalya temugenda kutuuka ekiseera mutubuzeebuze mu drama muli balungi mu comedy muli balungi mu kuyimba yewuuyo temugenda kutuuka mu buzeebuze bafaani